talk ndabako bameka 13 momo okusokera ddala Facebook. Thank you. Tuyise bannamawulire okwogerako gye muli wano wetusigwe twandibadde tuli ku kitebe kyaffe ekya NUP, naye olw'enkola ya poliisi nga bulijjo engeri gye yeeyisaamu yatulemesezza okuba nga tubeera ku kitebe kyaffe nekola effujjo. Waliwo ab'amagye, abapoliisi, aba buli kimu, bonna bali awo tebakkiriza muntu yenna kuyingira awo. So mwalabyeko emabegako mu nnaku ntono nnyo nga waliwo ab'NRM bakuŋŋaanye nga balonkinga nga bagamba nti ebya protest vote bo balonkiza okuba nga babigaana era nga bagamba bannayuganda babigaane, naye tetwalabyeko poliisi ng'egaana olukuŋŋaana olwo era lwabadde obulungi nnyo ne boogera ebigambo bingi nnyo, abamu nga n'okuwemula bawemula nga boogera n'ebigambo ebitasaanidde. Ekyo nno kye kikyamu kikyabandibadde bayimiriza, kubanga ekigambo protest vote tekirina bwe kimenya mateeka, kuba kiri mu ssemateeka wa Uganda era si kikyamu. Bali abandibadde bakoze olukiiko bandibadde baganibwa kubanga kibabadde bakola kyekikyamu, naye kyewuunyisa nti ate ebituufu byo babigaana ate ebikyamu ne babikkiriza. Kiba kitegeeza nti poliisi n'amagye balina kyekubiira bawagira ba NRM. Ekyo kirabikiddewo dda era kirungi nnyo okubanga poliisi mweragiddewo nti mwe munda mwambadde obugoye obwa yero, munda mutaddeko obuteesi byambalo bya bannayuganda ebyamagye n'ebya poliisi, naye munda omusaayi gwa yero. Kirabikiddewo bulungi nnyo kuba bali eri twalabya fulufiga bannamyalo nga bali mu kuwemula, bali mu kwogera ebintu ebikyamu ennyo naye nga temubakwatako. Naye kyewuunyisa okuba nga activity entuufu eyaddala gye tuyise youth protest vote mubanga mugigaanye, kuba eno press conference ebadde ebeerawo ku kitebe kyaffe era nga tuyita abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo, era tubadde tuyisa abantu okuva mu Western Uganda, okuva mu Northern Uganda, okuva ne wana ewaffe mu Buganda ne mu bitundu ebira byonna, naye basobodde okulaba nga bayiwa amagye buli wamu okulaba nga balemesa ekintu ekyo. Njagala okubuulira poliisi, temusobola kutulemesa, temusobola kulemesa kintu kiri mu mateeka, kubanga omuntu alowooza nti mulemesa ate muli mu kutuyambako bannayuganda bamanye ki ekigenda mu maaso, kubanga NRM ebadde ekoze nnyo okulaba nga obulu bw'abavubuka ebufudde bwa NRM bwokka, nga mulowoozesa abantu ebibiina ebyo tebirina kuyingiramu. Naye Katonda yayambye nnyo kubanga NUP weeri emanyisizza abavubuka nti nabo balina ebifo bye balina okuba nga beesimbako okuva mu byalo byabwe, ku miruka, ku magombolola paka ku national level, n'okufuna abakulembeze abakiikira mu palamenti nga bavubuka. Naye omuntu osobola n'omubuuza MP ow'abavubuka yaani? Nange sibamanyi, simanyi na bakiikira abavubuka wano. Abantu bali okubabuulire ani akiikira abavubuka wano wennyini we tuli mu Buganda, ani? Tebabamanyi. Kati mu mbeera eyo bano baagala okubikka abantu amaaso naye bamanyi babakiikirira, balina kye boogera, balina kye bakolawo mu palamenti. Tubeera tusoganya mu palamenti nga tugezaako okulaba nga tukiikira amaloboozi ga bannayuganda abasibiriddwa bakoleddwa ki, ng'abavubuka tetubalabako mu palamenti eyo. Nze siye bwe nali ndabyeko ng'ayogera. So mu mbeera eyo bano zibye nnyo abantu amaaso okulaba nga balowoozesa nti obulu bw'abavubuka buno bw'aba NRM bokka. Guno gwe mulundi NUP lwevuddeyo okulaba abantu obulu bw'abavubuka
bwekubanga egera ku lukyalo so abavubuka temutya mugende ku byalo byammwe eyo akaluka abanga simba abavubuka bannaffe migongo owa bagenda kukwata ambuleera era tugenda kwambuleera nga bi nomination muwenga musimba emabega w'abavubuka bammwe mubalonda mumala okubalonda tugende ku miruka tugende ku tugende ku constituency ku district awo tuveeyo NMP wawano omunanijo ne national community n'okukyala NUP Burundi buno ebyo bintu babadde tubabimanyi babironda batya abantu bamanyi ofuna otya omukulembeseewo mu parliament nga wabavubuka ye tukyensonga lwaki poliisi ebadde ebintu ekyo abantu baleme bira nabbe tugabe katika tujjo parliament ya president kubanga kulya abavubuka nsibuka